ojje wa sugar daddy ng'omanyi ogenda muzina kawogalo oba olina omukwekasa nti omanyi onnyola ekiwato n'okumuwa bijje kuba emmana ezimu zifunda mangu. Sugar daddy nze Sarah nze alina omuzina baba tebalina maanyi abawala abasinga tebamanyi zina basajja basugar daddy bayitawo baagala nnyo bazina baba n'obusolo obungi obusebusinga nga bumpi nga butono oba olina okukagumira koza ensonga oba oyagala sente omanyi buno obusimu bw'amapeesa obumpi kati obwe kaba kayina kaba we kati baagala nnyo those sex pics sex videos ezo bazaagala zibaleetera okubeera honisa n'omukubira n'omugamba daddy njagala kino wabikuweereza ng'omuweereza vidiyo bimuwunza aba tabifuna wa mukazi we kati kyobalaba nabo bajja gye tuli. Tuliko that truth gossip, just go like, follow, share, tell a friend. Olunaku olwaleero nina omwana muwala muyita Sarah. Sarah. Bibikala enjawulo eriwa? Sarah is my nickname abantu ze bampita. Sarah. Kala terya ddala. Erya ddala. Last year Sarah. Oyina linnya lya ddala oyina. Anyway, tuliko that truth gossip, just go like, follow. This girl I got amused nga ndabye TikTok ye nengamba let me go look for her nga bwe nabaleetera Maron ne mumwagala mukyamunsaba naye eserivisi nga omuntu we mukolako ndaba nga content agira nga mpaamu n'abalala ne bamubuukira n'agira mukawo kati nabadde ndi awo nendaba TikTok ye nengamba tuli ku ki bino ebintu nyenyambala byakolerako ate nagenza nekintabula nendaba live ye nengamba what nga you explain to people different styles of sex nti enekola eno tekola I'm like ye nga ndaba myaka gyo tulabika nga okubya ennyo tuwa nenga naye ennaku zino abaana ennaku zino omwana asobola okuba nga alina emyaka 2 naye nga experience gyalina ya myaka 7 ng'abantu bayiseemu bakulu nnyo and to my surprise you were friend to Maron Heath mweganga yamwe yonna simanyi gwe ya boyfriend gwe yawa Kalifo nedda mukwano teyali yogerako nnyo si ye gwe anyway soka weyanjule. Hey guys, I'm called Sarah Sally. My name genkozesa ku TikTok. Okay. Mostly abasinga mumanyi abamu temumanyi but osanga gye bujja bajja kumanyi. Then nabadde ku status yo olina ekigambo kye wataddeyo kaseera kenasomye nkugamba mbuno good what plus good kissing bisimanyi biki good sex, good romance, romantic music plus no condom. Message wado ina bogisindiki? No, on my status by the way I'm posting everything as long as tekyofending muntu yenna nga tekyatakinga muntu yenna me I post kasitanga tekiyingira musanyu lya muntu. Then your relatives baganda bange era bamanyi nze embeera zange ndi muntu ali free ate bazadde bange era ne daddy wange ye muntu amanyi nti Sarah akola kino ye tamanya nti oba kino as long as kimu feelings okubeera happy byotekera lowooza nti oba nange obwenzi nkwatidde oba kyanga basajja era singa yangamba dda nti kino tokikola kati ye muzadde agamba yakulira nnyo mu bazungu kati ye tafaayo nti ono omwana as long as tayonoonyeku ebisigadde kola leka bakukyanganya leka bakulya nga bw'oyagala si kundya singa okundya singa naggwawo dda oba embuto oba biki kasita tofuna mbuto kasita tokola ki nga toyingiridde essanyu lya mulala
You a person ebintu byonna byesinga okuteekayo you like as if you don't like use protection as long as check manyi waliwo kibayita checkmate between you with your partner naye checkmate eyo erina okubeerawo oba tokozeseza kondo kasita omanya gundi yooli neyo awo muba free okwegatta nga we mwagala tumanyi omuzannyo gwo ogwekwegatta gunyuma as long as okola n'omuntu gw'oyagala kasita okola n'omuntu gw'oyagala gw'ofiiringa gw'okola ki naye nga teweebase noono teweebase noono ekyo sikikirizaamu naye as long as osikola n'oyo nga mwena abiraba byokola era abiraba sometimes yampa ne topics ez'okwogerako kati abasajja tebajja nnyo nga bakunoonya abasajja era ogenda ovako eyo live naye oba tokoze live kati ebisinjirira ddala live inbox ziba nyingi but sometimes sinza azibikula boyfriend wange azibikula seriously era kati era janagamba ono ayogedde waati ne waati oba ne mubeera babiri nga muzibikula temulina tobaamu bwotuukirira after bwoli olaba muno ojja mulaba kasiteba bizinesi ng'eriwo kati ng'eno oba n'olina ayagala omulangire oba mukolere live ng'oli mu bizinesi ye then aba basobola salino otandise okunimba temulimu bizinesi zakwegatta zijja n'ogamba eno gitwala bangi n'ogamba ezo bebasi nedda kati oba onayegatta naani wegatte naani seriously oba ogenda kwegatta n'abameka kozi oli ayinza okujja agamba nkuwaana nkuwaataano nkuwaasatu nkuwa bangi nezimu ziriko kuno naye nga toyinza zibikula naye nga olina bwe namba batono personal number batono no sali olina ensonga eya gundi sugar daddy eyo okonyumize kuba sugar daddy wigaozi twagala nnyo sente naawe nga mwoli fenna twagala sente but tuzaagala ku bantu bano be tutayagala naye oba ne boyfriend toyinza kimusaba nti bebi njagala kino ye yayeekubiriza n'akuwa kati bino byotosobola musaba byotekubiriza n'ofuna wobijja kati awo wetujjira ne ba sugar daddy nti whereby sugar daddy tajja beera na budde bo anti bo baba busy nti tugamba Sarah agenda kumpengisiza ennyumba ankolere buli kimu ampe buli kimu naye ojja mmanya talina budde nti obudde bwajja obba nabo ng'akubidde ye kennyini n'akubira n'agamba Sally where are you n'omugamba ndi wano wano njagala kulaba awo manya cash down zigenda kuyingirawo naye ng'omanya era newali agenda fumita newali aba alina ofumita naye kyebalina bo tebakooya tebali nga sugar mami sugar daddy ne sugar mami bawukana batya nti sugar daddy nze Sarah nze alina omuzina sugar daddy kuba ye sometimes baba banene baba tebalina maanyi ate baba bakoowu kugye bava eyo yonna kati ajja kujja akuzine ndowooza dakiika nga 5 agwemu amaanyi kati nga gwalina omuzina gwaba alina omuzina ekimaliriza nti olina okumaliriza ate ogende wa boyfriend akuwa ebijjudde kati then sugar mami kati wano olabira nti nno sugar mami ye abajja kwagala oba saawa mmeka gwojja kusinzirawo game nti ngenda kuzina sugar mami nti saawa weziti ye watajja kwoyera kuba bo tebakoowa ba sugar mami nti woonaamalira okumalira gwe ng'ate ye watandikira kuba tebafuna budde bwakwegatta ne babba baabwe tebafuna budde bwakwegatta ne babba baabwe kyobulaba bafuna bano obulenzi obuto obulina ku maanyi ate n'ekyokuli kati sugar tafuna budde bwa sugar mami we tafuna budde bwa mukazi kubanga aba yavudde ewuwo kitegeera addayo akooye
akoze emirimu akoye ate nawe omulidde. Nange mulidde. Kati n'oli n'afunayo kaboyi ke akamuzina w'anaabayagalira nti nkukubidde essimu oli ludda wa ndi wano na wano, oba waba yakupangisizeeyo apartments we bityo, abavubuka gye bali nga bo bakolera ku bashuga mami, naye nga wano olina okuba ng'okanya omugongo, olina okuba okola, olina ku maanyi okuba jimu, oyambala, olina ku pakisi, onyirira, kugamba bye ebintu by'abashuga mami kye kibayisa abashuga mami. Olina omanya ekika buli romansi kikika kya romansi, buli sitayire ejja mu ggwanga olina okuba ng'ogimanyi. Ate ekitali kufa abawala abaagala bashuga ddadi, buli sitayire ejja mu ggwanga erina kusookera ku muvubuka neoba tomukubidde naye ye yakubira n'agamba oliwa ye wakwagalira olina akakapyawo ka applying osobole omusigaza. Kyebwa abavubuka bangi bo babagulira amamotoka, babakolera ki kozi bo bawakingira ku maanyi gaabwe. Kati naye banaye bashuga mami nabo batulekemu, alowooza ono akapya bayakavomboddewo ate aba ayina gwe weka naawe oba omanya kati omwesigaliza okumugja ku girlfriend we olina omukolera buli kimu. naye ate ne bashuga dadi nabo bali ku buzibu babibakolera ate mulimu baba boyfriend apartment boyfriend najja nagisulamu. Anti kati bokyo baanagambye ffe bashuga dadi tebaba na budde bwaffe. Ate ekitali ku bakazi kuwoza omukazi ajja falling in love naawe omusajja, ate ekitali shuga dadi kuba shuga dadi tugambe Sarah nina shuga dadi ampangisiza ennu siina kale tolina ampangisiza ennyumba ya mitwalo tugambe 5 agenda kujja mu wiiki oba mu mwezi ayinza okujjamu ennaku 2 ku 3 koze ebiseera bisinga aba meetings, safari, program, kudda wuwe enayitirayo kujja kulaba kwesanyusaamu ate nga ebiseera bisinga ayinza n'obutasulayo era tebatera sula. Kati yoyo shuga dadi ffe tetukoowa nabo naye shuga mami awo waba obuzibu. Omusajja olina obba nga olina amaanyi. Birungi ki biri mu bashuga dadi? Shuga dadi ebirungi ebirimu kati mostly bills kuba ffe abakazi tetwagala spendinga ku sente zaffe. Temwagalira dda? Tetwagala. Newaba okoze bizinesi 10 kyo kyejjamu okiteeke walala kikuluma, either nga gwe akyetadde gubweka ku mubiri gwe okugula makeup, engoye, enjala, kukola bikimu nviiri, naye ebisigadde neweziba nviiri oyinza obutagala zeeteekamu. Kati bills ezo nti nyumba musajja, buli kimu musajja. Kyokka nga gwekala naye emyaka tasobola kubikola. Ekitegeera batono gye bali naye batono. Ekirala nti Uganda yonna kati erabika ejjudde bawala nga balina bashuga daddies kuba byoyogera abasinga balina bawala beesuga buli mu balimu single life, awoza single life tulaba byakola. Abasinga addala abo abagenda mu mabaala ago ag'ekkolo bangi. Nakulako ko ekituko naliyo so ekirala ekiri mu birungi bya shuga daddy takutawaanya otya nti onkubire buli lunaku nga tokote simu nga tokoze eki oliwa ebyo taba na bujja ate akuwa emirembe nti Sarah nkukubidde tonzizeemu biki bashuga daddy tebabikola. Biri mu baana abavubuka bye birimu ewo kati yoyo shuga daddy takumalaako mirembe, akuwa freedom yo gyokola buli kimu n'okukikola. Ate ye muntu akuwa emirembe shuga daddy. Kasita osanga omulungi shuga daddy nga mulungi omanyi nabo balimu ebika akuwa emirembe nti kola kino woosabira kino akikuwa. Daddy njagala sente, omanyi baagala nnyo bayita daddy. Simanyi naye
ekyo kiba kyagala alabanga yakuzaala kyokka atayagala omwebake anti liri sweet ate nekijja kuba n'abawala nga bo bamanyi omukwano akuwunza omuwunza n'omukola buli kimu nga buli kyoyogera yes n'atabereka nawaka ayinza buli kibuvunaanyizibwa ayinza obukola naye neeno ng'abutuukiriza omuli ku mutwe kati kyekyo buli kyoyogera yes kyogamba balina mu ekintu kyonna nga kiri kyogamba nti kino sikyagala kuba sugar daddy kino bakikola nga sikyagala kugeza obba zino abawala abasinga tebamanyi zina basajja badde mukina kuba lwolawusi yayina okku bashuga daddy bayitawo baagala nnyo obba zino kati yeeyo ensonga ezimu lwaki eziba discouraginga baagala nnyo obba zino ate weyabayi baba n'obusolo obungi obusebuzinga nga bumpi nga butono koze olw'embuto zaabwe n'enkula yaabwe baseka kati oba olina okukagumira koze ensonga oba oyagala sente tekakomatiza butini bwekananga butya kati oba nkugereze nga obumanyi buno obusimu bw'amapeesa obumpi kati obuwe kaba kayini kabawe kati kasookawo abasinga nga muleko kizibu mubaleke anti sente sente yafuuka ekizibu kati olumugenda kukola muti era oba olina okuguma kozi era oba omanyi ogenda kuddayo eri either ewa boyfriend wo oba ew'omusajja omulala akumatiza kati omaliriza okyaŋŋaanya abantu babiri oba basatu okumatira si babiri oba basatu oyinza ogenda ewa boyfriend wo oba n'ogenda ew'omusajja omulala abaana b'essomero abakyasoma ababeera ku kampaasi nga ewaabwe bamula buli kimu ekimwagaza sugar daddy kibaki era ebyo ebisinga tebabibawo bitono nnyo kati oyinza okwekanga nga ezo famire ez'abagagga nti omwana ali ku ssomero bamuwa buli kimu naye nga tebamukyalira nti waaba ayagadde kino tebasobola kimuwerawo kozi baba bizi kati awo osangira nti alinayo omusajja we wa myaka 3 pulaasi ajja mukubira amugambe daddi njagala kino njagalayo pocket money waati njagalayo pocket money waati kyotajja kugamba bazadde bo kati ojja kukubira omusajjawo omuswitize omukoleki omugambe nja kukolera kino nja kuzina we bati nga nkomyewo we bati kisegera sweetness word ezo ze zijjako abasajja aba abakulu mumanyi nobasuubiza bemugenda obakola even kati sugar daddy wano osobola omugirako ebiseera ebisinga baagala nnyo nti Sarah nina sugar daddy wange twogera buli lunaku tetumiitinga nti oba tumiitinge buli lunaku naye nja kukwatayo ka video romantic video nga either nga yange oba nga si yange nti muweereza mugambe njagala onkole kino ekiri mu video njagala onkole wekiti njagala onkole wekiti baagala nnyo those sex pics sex videos ezo bazaagala kozi zibaleetera okubeera honi sometimes wanajjira okujja gy'oli ng'akugamba ng'amaanyi ye ayina agali amaddu ye kati ebyo kyobola onkwata obwongo kati ezo bazaagala kati woobeerera ku ssomero abawala abasinga baba n'essimu n'omukubira n'omugamba daddi njagala kino wabikuweereza ng'omuweereza vidiyo oba neweekwata gwe nga gwe vidiyo naye nga totadde mu feesi ne oba ofunye vidiyo ya mulala aziro nga ziteri mu feesi kati zino zi romantic videos ezo bimuwunza kozita aba tabifuna wa mukazi we kati kyobalaba nabo bajja gye tuli
tuba sweet, tuba tuwooma, buli kye tuba tukola kiba sweet. Muwooma bikina nyabo tonnafuna muwala nawo mwagala nnyo bashuga daddy n'ebirwadde temubifaako kubanga kyemmanyi mugenda mu bashuga daddy yes ne mwekebeza wekebeza omulundi gumu notandika okulya kumala emyaka ng'esatu namukebeza mulamu notamanyi temutya birwadde anti kati abawala tutambuza infection gonorrhea UTI namwe mwemanyi STDs nti muzitambuza ziva wano nawali ku 10 abawala osanga kuba meka nga bazirina tugambe 99 damu 99 balina STDs abawala betulaba abanyirira abatambula abo newegomba omuwala ogenda omuli ekiro ekyo nakusiga gonorrhea enziku mwebali omwabawala bayitirivu kiki kuba lwaki mbate mwejjanja si kwejjanjaba naye abawala abasingaye tebafa ku bulamu bwabwe healthy bafa ku physical appearance tibafaako nti Sarah nina okunyirira, nina osiba enviiri, nina osiga enjala, make-up alina obbaawo buli kimu okulabika obulungi naye ina person munda munze nesitamanya kindimu kati ekyo kyeyensonga lwaki tufa ku beauty netutamanya nti beauty fades ate nammwe gye muyayanira kuba mutuukira ku appearance ti Sarah anyirira alina akabina alina ebisambi alina bukimu alina kino segera that beauty yemufaako mwe mu bwongo bwamwe ne mutamanya nti waliyo obulwadde beauty fades kino na kino nemutakimanyi kyova obulwadde butambula okuva wano ne budda wali ne budda wali tubiveeko tubalekere bashuga dadi bako nedda si yensonga naye olina omumanya munno kati obuuziza wali eri nti ebindwadde nti oshuga dadi agenda biki ebyo kati shuga dadi gwofuna ebiseera ebisinga abamu batya nabwende wadde abashuga dadi kizibu okuba kumwana nga tamukebedde kozi beba bamanyi nti ffe eyo product eri mu ffe nti ffe abalina obulwadde kati ofuna shuga dadi nagamba buli nze wenzija okusisiŋŋana tujja kwekebezanga buli kyovaolaba mu wiiki ayinza okujja mulimu ba mu mwezi eno era abamanyi nti waliyo akuli omulala baba bakimanyi abo abasajja tebatya masheya bamanyi oli muwala era agenda okujja gyoli nga suspectinga nti Sarah alina omusajja naye nga mukowanya emirimu mukola mingi waliwo okuyita nga boyfriend yakuvubaako ate sugar daddy najja ate nga wagambye sugar daddy gwakola si yakola kati eri ovuddeyo bakuwuumye eno olina gwogenda owuuba kati era nti eri gwe bazina eno ojja gwazina kuba okuzina okwo kumalamu amaanyi kati ojja n'ogamba ngenda muzina kawugaalo wagimanya ogambye akaki ogambye ogenda kolaki kiziriremu ojja wa sugar daddy ng'omanyi ogenda muzina kawugaalo kawugaalo ye woman on top nti gwe sugar daddy ogenda kwebaka wansi nze nkudde waggulu yeyo kawugaalo kale eyo oba olina omukwekasa nti omanye onnyola ekiwato olina obukola buli kimu olina okumuwa bijje olina kwegamba buli kimu omumatiza kati eri gye baba babikoze tibawa bakuzina kuzinye buli kimu okuzinye buli kimu kati olina okujja nozapulayingira eno mostly in cowgirl style bwogenda wa boyfriend ate gwe byokola sugar daddy boyfriend yaba yabikoze kuba ogambye mulimu bijje ate eri boyfriend abagikuwadde eri abagudde ebbakuli weze eri nimusiru badde ekyokyeradi kwegamba olina okumekeka sure boyfriend byonna abikola osoma
kati kubona aba yakubidde oba olina omugamba nti kanzije nina byenkyamaliza wano kanzije kuba emmana ezimu zifunda mangu zifunda mangu simanyi naye ezimu zifunda mangu nga tojja teekayo kino kino na kino waliwo be bateekayo nezikuso nga kisoko mbuulire biki bye muteekamu nefunda mangu nandikabalaze naye size nako akati akantu nandikabalaze kabanga ka something kali awo nandikabalaze next time ojja kujja nako nja kujja nkabalage nakakola ki akafunze emmana z'abakazi akazifunza immediately bakayita tight or zip kati kankubuuza nti akantu ako tekikwetaagisa osobola okuva kono nogenda koli nga bwolugira okakozesa bukozesa nogenda ewala naye okukozesa ndowooza mu wiiki okakozesaamu emirundi ng'ebiri okakozesa oluvayo kakola omulimu gwako wadi kasigala kakola omulimu gwako kiki mutakoze mu nsi eno anti kyova agambye emmana ezimu zifunda zokka kati ojja sanga eri nga ngazi ng'agende ew'omusajja omulala ategeere nti ono yayenze ono yayenze koza abasajja bamanyi abakazi baabwe kati awo wajja ogendera nti ono nja kufuna kano kanfunze naye nga lwoli ate eyali automatic nti afundirawo era omusajja ne wamuzina luutu esooka n'eyokubiri n'addamu ajja kufundirawo awulya kyekimu ebeere taiti kati ovewa boyfriend olina okuba nako ng'ogenda wa sugar daddy olowooze nti obadde fresh obadde olina byokumbe kati waliwo ensobi zino abasajja ze mukola ebiseera ebisinga basugar daddy oba abasajja baabwe mwena ne basugar daddy wozina omukazi sometimes mutubabula wansi osangira nti omukazi ajja kugamba nti saagala kunziramu oba omubabudde nti ajja tuuka wansi otawaaza lwagenda okufuka ng'omusulo ogumuluma ebiseera ebisinga kiva ku nzina ya musajja oba omukazi nga mukalu oba nga alina UTI oba nga waba omukazi yabirina ng'oguba musango gwa anti nkugamba oba nga omusajja teyakusiima oba omukazi nga teyakusiima kutegedde bw'otasiima otasiima musajja wabula n'osalawo omu nga tomusiima anti era wansi kyeyoleka wabaawo ensonga lwaki omuwadde era nti kyeŋŋamba n'ogamba naye kasale olw'ensonga kale ezibeerawo kitegeeza eri wansi kikola ki emana yeba teyasiimye musajja nazo zisiima kyezitugyeko akajaki zisiima kati tojja kunzina nga sikwagadde naye nja kukulya lwa nsonga emu nina ensonga lwaki kati ogende okuntuukako nga sirina mazzi oba nga oli ozina rafuli ne waba oli romantic naye nsobola okubabuka wansi ebiseera ebisinga kati wano we mujjira ne tubagamba tukooye ate nga gw'oyongera kuzina omukazi wagamba nti akooye aba akooye tomulemerako kati gwosigale halfway gwosobola okukimanaginga newe controllinga naye omukazi womubabula wansi abatajja kudda aba kugamba wansi watubabuukirira nga talinawo endala gyagendako kati wofunira okuba nammwe muwooma mu abasajja mulimu ebika aliwo awooma n'atawooma kyebulaba nkugambye ojja kunzina mbabuke wansi bw'oba tompoomedde era nja simba sigenda kudda olina emyaka emeka wawezeza 3 ekyo mukibuuza nnyo ne wemba ku live mbuulirako olina emyaka wawezeza 3 sinagaweza naye osanga nkunukkiriza okunukkiriza osanga abakazi bakunoonyeeko wanyonyola ebintu bino nze sirina buzibu era bangi awo n'abakazi era bannoonya kozi oli ayinza okuyinboxinga nagamba nti Sarah omusajja wange anzina bwati ne bwati naye nga simufiiringa nemugamba okitegedde tomufiiringa kati oyo ompoziko ng'olina kyomwagalako naye wekitaba ekyo
feelings zo ziri declining eri okuva gyali. eno tukola introduction eri abantu just kubanga ogenda kutubuulirangako ebintu ebyenjawulo kuba kati tukola just introduction eri abantu bategeere teri abaana nga myaka giri mito naye ngaebintu babitegeera okusinga ne bajjajjaabo kati bwosinga bajjajja kubanga kati ba sugar daddy kati bagenda kubeera bagambe ekyana ekyo kituulo noliko price kuba obayamba buyambi price it depends ojidde mu kitiiti okay awo nsobola okunyonyola nogamba nti nogenda kikola bwekiti naye nga abaana babuulidde abawala nti bwogenda ba boyfriend byakukoze byoyagala akukole bikole sugar daddy ofune kyoyagala kuba bo bali omukwata bwongo tabanga muvubuka olina mukwata bwongo olina applying love on a table ng'omuwala ogamba banaye ka boyfriend kange akola naye kabinkola byonna ne biggwayo olina obyaplenga ku sugar daddy naye agamba akaana olwabeera kugamba newabeera mu meeting ye nga wamutamiira bwenge ate temusisusa meeting aganayogera n'ebitajjola okuba alowooza nze no nali manyi omuntu oba batega juuju neryo nalyo ddala ddala nti anti fe abawala twerunga abawala abali eyo you have to put money into yourself ofuna kyoyagala not in a physical appearance but buli kimu whether physical oba munda oba uwa as long as you're fine kuba abawala abasinga temwagala kweteekamu sente sege nze nina engombo yange nti weteekemu sente ofune kyoyagala ekirala oteekemu omutwalo ofune ebiri okusegera oteekamu kino ofune ekiro tofa kuze weetaddemu ziri mmeka but fa kuze ogenda ofuna so okufuna ekingi olina sooka kuwe kennyini kweteekamu kiringanga wonaagamba kankole bizinesi ngiteekemu nja kufunamu oluvannyuma obeera ne bazadde bo era kasobola naye nga gyebali naye katokyasobola beera nabo saawa yona omulimu gujja golina oyitamu mulimu ki gonna ogubaguzze sali nze ntula okukalayivuko nengamba naye nedda n'omwana emyaka gino nedda nebintu gundi bebalina okuba nga babibuulira abantu bangi eyo complain bagiwandiika sero olina emyaka emeka oli mwana muto okwogera ebyo wafuuka ssenga wakola ki questions ezo muzibuuza naye kati kambuuze oba bintu byoyogera nga experience wagifunako nga experience yenyini gyolina oba nawe owulira biwulira tosobola kwogera kintu nga tokirinaako experience out of the blue ekyoyogera experience weeri oba olina okibanga weeri mwana gwolidde bashuga ddali sibalidde sibalidde bagi era environment gyobeeramu katiyinza obeera awo n'olaba n'omuwala muno nakugamba kino nagamba kiri n'omutunuulira nogamba kati ono omuddemu nti nze abalaba neebuuzaako nomugamba ono akyali amaca si amaca naye era omunnyonnyera ekituufu kyaba alina okukola kati nze sijja kunnyonnyola siri lesbian nti nja kunnyonnyola mana z'abakazi bannange era mba nina kunnyonnyola nti eno mbolo eno mana bikwatagana ojja tandikira eno nki maama